Full figure wuno avuddeyo ne yeegaana mbu agambibwa okuba nti ye bbaawe. Okusinziira ku Karokasiita yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno bba wa full figure simanya Jonah yasibiddwa. Kaakati nno munnange full figure avuddeyo n'alyoka agamba nze ne muba ex siinaamu Jonah. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nikabalagala ku poliisi. Basibye Jonah bawa full figure ne Tree, my dancer. There are two. We called police. He didn't pick up the phone. He picked up Netugambeja. Then the guy we're reporting, now Kubesimo, using a direct contact to someone that they know. And they came before the other police came. Apparently, Kachilagan, he had to lobby. I think I fit to a lobby. I'm a Bosman by a full figure, Jonah. Number X bang at the money, Jonah. What you Mokerango Kunonya, my woolly. Nemogano Zakubantu. Jonah Yani, who's Jonah? Son of Gatling and the Kabaragan and Mujane, who's Jonah? Baba Febaina Manyagari and Kore and Kadday. Basajaba Kuru Sivana Bato. Who's Jonah? Jonah Miaka Jaban James Zivan Vanabana Gamana Gamazamutumida. Baba full figure, Nikabalagala, Yo Mukazian. Murikomio, Okuno Zakubantu content. China Komadi. Kiki n'ekiraamo kya Chosen Becky agambye nti wali baavudde mu bulamu bw'ensi eno ekiraamo kino munnange kikulu okitegeera nno mukwano temwekwasa nti ekiraamo temwakifuna. Katukuwa akatambi kano abasinga muyinza okuba nga munnange eddaame lya Chosen Becky temwaliwulidde. Katubeere nga tulikuwa. Baana bange mwenna abalina ku nsi kino nkibagamba nfudde ndi mumativu kubanga Katonda ampadde omusajja gwe nali neetaaga ne bwe ndibanga God forbid ne bwe ndibanga siwangadde naye mwenna mumwagalanga timumwanga ekitiibwa neŋŋamba abaana bange neŋŋamba Amba wakuzibu era walabirirwa omusajja ayitibwa Ssekajja ye yagamba nti obeere mu lubuto kwe nayagalira okujjamu. Neŋŋamba Jibu okuva ku myezi 3 omusajja oyo yagula amataago paka bwe namulaba ng'atandise okukoowa. Omusajja ono bassebo ne bannyabo mu ddaami lyange mwalinga ŋŋamba bwe mbanga nvudde mu nsi ensi yonna ekimanyi nti kyekintu ekirungi kyensosa okufuna mu nsi. Ng'oggyeko abaana bange ekintu ekirala kyendowoozaako mwami wange omusajja ono yansangula ennaku yansangula amaziga simanyi baneenina emirembe gye simanyi gye giva kale ne bwe tuyomba nsigala ndi musanyufu kubanga mmanyi okuyomba tekugenda weza sekendi 2 otakyakuganya ekituufu tamanyi kuyomba. Ensiri zaazita olumu wembanzi munazi. Abaana bange balina okuzimba bulungi ntaana yaffe ne batujjukiranga. Ne bateekako ki? Ekyokuwandiikako mukirina mukimanyi balina bwe temukyerabiranga. Basangako nti kuba kati nze bampita Rebecca Ssekajja basangako nti Rebecca Ssekajja loved mwami Ssekajja Abdul.
subscribinga likinga leka obakabwawo mu comment section nga tukyali munange wa full figure avuddeyo nalyoka agamba nti ayagala Shalom ave yaleeta obujulizi obulaga nti yavunda ebitundu ebyekyama nga we baali boogera okitegedde no mukwano naye agambye nti Shalom tagenda tuusa nnaku z'omwezi nga 3 agenda kubeera ng'akomawo mu kooti nga 23 December nabyo katubeere ng'ate tubikuwa kintu kimu aveeyo approving court baleete empapula ze butabika kigwe tukigale yatuuka okukakasa n'okulumiriza ne bamubuuza byo nagamba yes is a mad I know very well ng'akakasa ne bakakasa nga basaleka akaso ne dokita wamuga n'eddwaliro balyogera balina n'obujulizi obujulizi obwo buba bulungi nnyo kkooti ebwanguyiza kyanguyiza kkooti nti obujulizi buliwa yes bakusalako akasolo kano ne kano kavulirwa amasira kano kavula omusaayi bwe kuba kweyambula mu kkooti nja kujjako engoye zonna nsitame twapuruvinga ensi banamawulire bakwate twapuruvinga ensi mwe temumanyi bulumi bwe mutadde ku bantu vuma omuntu omuveeko nokeera ku mukazi nalabye kano akakazi akadiba kubanga ensi yakalema wano we nali mpolereza aja atayina musango mwagamba mwe muyimirirawo ku lw'abakazi era musitandika ku bakazi kati leero omukazi wamwe yabadde ki leero this time omukazi yabadde ki omukazi bayetaddemu ssente n'akola omukolo naawe zeeteekemu waliwo atayagala mwana musajja waliwo atayagala ko bakyaleke buli kiroto kya mukazi ku lukalu lw'ensi ayagala okwanjula oba okuwasibwa embaga eyo gawuni eyo yembaga namba 2 mu bulamu bw'omuntu ku nsi omukazi yabasuseeko n'anyuma n'akola ebintu ebira perfect ne mujjamu obusungu mu abadi nze kenyi ndi tiimu amiri tekingana gamba nti omukazi ebintu ebyabadde perfect ebintu ebyanyuma alivinga life ye tuyogera kuba ne tulamanya biki byali mabega wa nsonga ezo bansobi ezo tewali ava wafuna mirembe tewali ava walungi tewali ava wali walungi tewali ava wali mirembe omuntu atuuka butuusi n'alemwa n'agamba no ngezezzaako ekimala mwogereko omuveeko nze namwogerako ne muvaako ekyokubiri nenzikiriza nti omukazi ankubye wiini mmwe temukkiriza temwagala bali bulungi temwagala bamuvinga on omukazi yamuvinga on embaga bagimeekinze okwanjula bakumeekinze kubaddewo nga kuli perfect nga n'abantu abaliko abagundi nga bonna bali perfect olinayo muganda gwosobola okukikola mukyasagana ebyokusiba musiba muwoza Christmas kubanga mwagala ddala Christmas akomawo nga 23 naye nsobola okukola ekisingawo njagala ekintu kimu anveeko erinnya yalifuna munze yalifuna mu maanyi gange yalifuna mu kuvuma nze novaana okakasa ensi nti nina obusalo bubiri ninako omusajja nako omukazi nti akomusajja simanyi neddwaliro n'olyoga lye bannongosezaamu vaayo we court proof as simple as that obere free bwe tweyongerayo Sengakula Namawuna avuddeyo n'abeera ng'ate abuulirira Dictator Amir basabo ne bannyabo abandaba wano ku mutimbagano nsize kuwabulanga ssenga waggwanga Dictator Amir wazaala mu Chosen Beki tewawasaako ku Chosen Beki tomuwasangako wabula wamuzaalamu tewakyalako waabwe wadde okutuukako ewa ssengaawe tewamwanjulako tewamuteekako kaweta nyongera okulabula abakyala ku apu kuno nti mwebeereremu olumujja dugenderamu eri abakanudde ennyo amaaso abamagalaza amatw agabalinga ag'obumyu
nga bawuza Becky Mwenzi yanobe wa Amiru simanyi bali bafumbo na Amiru yamuwasawa Badiya yamuwasa luddawa mwateekemu owasinga abazungu we batusingirako katono omuntu ne bwamala naye emyaka 2 nga tagendanga waabwe amuyita my boyfriend n'aba South Africa mbalaba baddugavu naye omusajja atagendangako waabwe amuyita boyfriend. Njagala okubategeeza basebo ne bannyabo Professor Sekajja yibba wa Becky olw'ensonga yagenda ewaabwe n'alaba senga n'atakomoko n'amwanjula n'atakomoko yamutaddeko n'empeta. Abakyala abakanudde amaaso ku Chosen Becky Dictator Amiru yali muzaazi ate sina muzadde. Yali muzaazi ate sina muzadde. Abaami n'abakyala njagala muyige ekintu kino. Tulina abantu be bayita nti oyo muzaazi nno. Buli wawande eddusu azaala. Naye ate twawula abantu be bayita abazadde. Bwe bayita omuzadde ne bw'oba tozaalangako ng'oli mugumba y'oyo alabirira abaana. Naye ozaala ddi? Wanji mama. Ozaala ddi? Bendabirira babo. Abatanzi Foundation bendabirira babo bonna baana bampita mami nafuna amanya mangi mami anti baba abana bampisa amanya mangi kiŋumya so nkyali kiri bw'okikolako nze ndi mukola sente okyali busy kata tuyinza okuyingizaamu omwami ate ng'emirimu gikyakuuba. Calvin Kayanja wuno avuddeyo ku nsonga za Shalom. Omanyi bino temwagala biwulira naye ng'ate by'ebituufu. Shalom yandibadde tatuuka na luzira. Omulamuzi yatuuka n'okubuuza baani abasobola okukweyimirira nga bonna abamuliko bali mu kantu bali mu interviews banoonya ki kye bateeka ku pages zaabwe kye bafunamu views mu kifo ky'okukola ku procedures eyimirira omuntu. Bantu mmwe mwenna muyige communities mwe muwangaalira n'ababeetoolodde abantu bali mu kusavinga interests zaabwe mwe mubayita mikwano gyammwe. Abantu banoonya ki kye bateeka ku internet bo banoonya mawulire golowooza bakaaba naawe. Era bino bwe bitayigiriza Shalom kukakkana kwesonyiwa bintu bimu. Kulowooza nti alina abasobola okumweyimirirawo abasobola okufa ku lulwe baayita banne ensi ejja kuba emulemye. Oba bulijjo mulaba ensi agiteekako ekifuba kingi naye bw'omubuuza nti omulamuzi bwe yabuuza nti baani abasobola okweyimirira bonna yabalabaawo bakutte kamera nga tekuli nadduse wa LC1 kuleeta mpapula kukola ku procedure yakweyimirira muntu. So bannange tuyige nnyo communities mwe tuwangaalira nabagamba mukwano gwo bw'aba akujjako content nga kyekibagatta mugende mpola badisappointinze nnyo abantu bonna abatrustinze bannamawulire nti mikwano gyabwe nga mwalabaganira ku internet mu media they are disappointed. Nze nkubuulira bano mu kufa mu bulwadde mu bizibu bo kasita kye bafuna kye bateeka ku internet. That's the end of their role. Mbabuulira twegendereza abantu ate abantu tubagende mpola. Ekyatuuka ku Shalom mu kooti nenga bonna weebali awo nenga buli omwana onya gwatunuzaamu kamera ku feedinga YouTube, TikTok ulaga nti yabaddewo naye nga teri akoze ku procedure ntuufu. Kugenda ku LC1 kuleeta mpapula, kugenda Shalom gy'abeera kuleeta mpapula kweyimirira muntu. Shalom ne bamuvuga paka luzira. Kati semikwano tugimanye n'ebyo bye gitwagalako ate ensi tugigende empola abavubuka abato abaakayingira internet. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olakwekuumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.